Ekikopo kya Uganda Cup wetwogerera kiri mu mupiira ogusembayo okusobola okutuuka ku luzannya olw'akamalizo era ng'olunaku olw'enkya poliisi yakwambalagana ne ADJUMANI FC nga poliisi yekyadde mu ADJUMANI ng'ogwasooka poliisi yawangula ggoolo emu ku bwereere. Abatendesi ba ttiimu zino zombi bawaga era nga buli omu yeetaaga buwanguzi okusobola okutuuka ku fayinolo. Weewaawo yo poliisi n'amaliri gagikolera kubanga ogwasooka yaguwangula. Twetegese bulungi nnyo kyoba nti tusobodde okeera ADJUMANI lwakuba tugaagala. Tetulina babalwadde be tuze nabo amasami 20 bonna balamu ate buli omu ayagala obwaguzi. Era omupiira gw'enkya tugenda gukwasa amaanyi okulaba nti wakiri bwe tulema ogoba tukole amaliri tusobole okuyitamu gundi esembayo. Kaakati ffe tuze nga twagala obwanguzi kubanga najje tuvudde eyo ekikopo kino tuba tukyagala kuba twakoma okutuuka mu semi-finals myaka 5 nga mabegeri bajja batukuba mu kwota era we twasemba okusamba kwota Viper era yatukuba naye this time tuzze twetegefu twagala bwanguzi tugende mu finals. The players' fitness, the mental fitness, we've been working on it. I'm glad that even in our second last training yesterday, there was no injury. And hopefully today we are going just to make it a light one to see that everybody is fit and ready for the match. Our journey as a ADJUMANI Town Council on the Stanbic Uganda Cup, it has been a nice experience because, you know, this is a cup. Whereby every team, whether small or big, they come fully out to win, and anyone can win. You know, football is a game that is unpredictable. Olugendo lwaffe ogenda okutuuka mpaka wano lwali amaanyi nnyo. Okusooka twagenda Soroti ne samba Aputuni. Mukyalo eyo munda ova Soroti town oyingira mayiro nga 62 munda mukyalo ne tugoba emu bwereere. Be twavaawo ate ne batusuula Pajule Pade district era mukyalo munda eyo ate ne tugoba emu bwereere. Be twavaawo ne batuwa ndejje twali waka ne tubakuba 2 bwereere. Be twamala ndejje quarter final ne batuwa defending champion ababuulu anti ekikopo bakiina ewaffe ne tubakuba 2-1 kutuuka mpaka wano. Ate era wano lege soka tujigobye emu bwereere ewaffe naye match eno gye kino okudamu okusamba tegenda kuba mwangu. We are really focused in these semi-finals. We are all prepared and we feel good as players. I'm one of the strongest supporters of ADJUMANI Town Council Football Club. About the feelings, we're actually more excited than before. We have come all along since 1998. Uganda Cup kyekikopo ekyokubiri okubeera ekiganzi mu mupiira gw'eggwanga Uganda, kino nga kibeera kyakusirisizaawo era ng'olukukuba omupiira ng'ozingako enguguuyo ng'odde ewammwe. Ekikopo kino ekyenjawulo ekikiriko nti kyo kyetabwamu n'ezikirabu ez'ebyalo ezitali mu liigi y'ababinywera okwetooloola eggwanga lyonna era nga FOFA yekivunaanyizibwako. Ekikopo kino kyasooka okutegekebwa mu mwaka gwa 1971 wabula nga bannantameggwa baakya bakyasembyeyo okukiwangula ye Sports Club Villa era nga bw'atyo awangula ekikopo kino akiikirira butereevu eggwanga Uganda mu mpaka za CAF Confederations Cup. Express FC mukwano gw'abangi yekyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi gino nga giri 10 mirambirira. Sports Club Villa n'egiddirira n'ebikopo 9, KCC FC n'egiddirira n'ebikopo 8 ate URA erina ebikopo 3 bweddu.